Kyogala leero Lawrence ososiiga omumu. Kugambye leero osiize tomanyira. Buyiseko mu kkubo eyo. Kiraga babuuza. Nti mwana mwato mmanyira mumulabyeko. Kakati netugenda otandikira abaana beevumbulidde omuze gw'okuvumira ku app eyitibwa TikTok. Nkugambye kiri ku TikTok ye bakadamu otero balaba ku TikTok nga bawalabula asimanya ne ba ex-kadama nabo babeerako nkagaba abalumbye bali kandi ne bavaayo kati naffe bagwe baani abavumye ate leero Lusoke Kituma omumanyi spokesperson waki ono wa police yabaddeko awo ku TV ng'agamba nti waliwo TikTok amanyikiddwako nga Lucky Choice. Lucky Choice bagenda noonyereza content wo ovuma General Museveni. Mbw amuvuma? Amuvuma president w'eggwanga liba musango. Ngera bagenda noonyereza ku content wo bwe kizuulibwa nti ogenda mu kooti kuwoza. Jjukira ne gundi weyawera ennemba n'egigi. Ani omusajja wange ono ani? Agamba n'ekivumo kye yavuma. Bwenjagala okufa. Yavuma ekivumo. Pressure. Ndowooza mama wo bwe yakuzala ne bamugaa kuliko emmese because you are a rat. Kakati spokesperson wa police agamba nti omuntu yenna avuma omukulembeze w'eggwanga oba president abakoze omusango abeera musango omuntu oyo abeera musango kitegeeza nti balina kumusanga musango toseka lwe luganda lwaffe lwetulinawo tujja kgenda nalwo mpolampola oluganda lwaffe omuntu oyo abeera musango era aba abonyebonye abeera mu bitabo anti abeera musango aba mu registering already n'omusango baba tebawunye kubanga balina gwe bavunaana kubanga already ye kenyina abeera musango. Kakati kitegeeza nti bagenda kunoonyereza kwani ku Lucky Choice. Kitegeeza nti content we avoola General Museveni yamufumye eki nti olina akabalaata kyogamba yamuzenda bamuzanya mu comedy naye nange kyesaategedde kuba nabirabekawo ku TikTok nga babyogera naye nga tebagamba Lucky Choice omutuufu tebamumanyi banalabe baani gwe babadde bagamba mbugundi kolayika gwe Lucky Choice omutuufu n'agamba munveeko kitegeeza ayinza obba nga Lucky Choice ono talaga feesi yoba nga yeebuzaabuza naye nga asabula. Katulinde tulabe kalaveeyo tulabe yeegaano batenda kabalaata Museveni tukasigamu ebizigo agambe sikasigamu tayambala ekikoofiira toyambala ekikoofiira nti sikyambala ati bye bivumo oba bibamuvuma okakasa abaana ku TikTok bakambwemu bakuvumira ddala nti Museveni olinga kozi bano abavuma abana abakola komedi waabwe ku Bobi Wine ne Museveni be baani Sami ne Shawa kalaba kana akagundi aka sirapu competition ya sirapu bakuba Museveni na Olengeri gyakolamu omukono bakuba Museveni yeyiringula nagenda ku lyato naabo abulano nabo alina engeri gye beefuniramu tu content twabwe. Kakati munnange ali yenna ku app enzenjawulo ng'akola ki nga insultinga abantu ebyo bibaddengawo kyogamba si kyannyo kale nze sekirabamu nnyo kubanga bo bennyini bavuma oba bano beegula General Museveni abeera avuma embizzi biki buli kaseera abeera avuma lwaki Museveni nnyini si yeyeyogerera nti buli anvuma bano beegula nze ngamba babeera banoonya mirimu tugende ku birala ayinza baye gwe bayombera atakiinaako buzibu ayinza nobba abeerako ku TikTok nga bimusanyusa nga bavuma Museveni nga baavuma Museveni nga bakyavuma Museveni abaana bavuma ye yali eyogeredde kakati jjukira nali wano nenkunyumiza era Kenzo Rema Enyamu Hamuza bakoze kolabo bakoze kolabo
ya party they collaborated ku party ya mwana era nga Ingrid tulinawe omumanyi FDC katonga yapostinze ku X media ye X platform ye platform ya X yali Twitter yali Twitter tukimanya atwa kyali kyana kitogambe tobimanyi no jagendo biyiga nkugamba bulijjo agamba jeno kebere lesson enungi eri ba step mothers ne ba step fathers balabire ku bantu bano nguri wa muchawa techetaga kunooma muina abaana ate mwenoomera yali agamba may God bless Nyamu and her family naye bagenda waliwo akamawulire agaliwo English nawe omanyi close gondi wa FDC wa Besigye omanyi Dr. Kiza Besigye kati Ingrid tulinawe y'omu kwabo ba activists abo mutawaana ennyo y'omu kwabo lumu abasirikale bamukwata bamunyiga ebbeeri ne balijjayo era okutuusa kati abanja ssente nnyingi nnyo kama yakabangoli wa waliwo yangamba muyagamba officer my bolos naye yagamba nti mutuufu we bamunyiga emipiira kyogera sajja bali banyiga wamma nzijukira wano juzi nga balina enkiiko ze baalimu obeeza abo abantu be basenda mu lutobazi nga babaganye kati n'agamba obedde ofisa antunuulira namugamba you're one of those officers who squeezed my private part bwe yamutunuulira n'akuba akafaanyi n'ajjukira nti omusajja n'agamba nanyiga lukwago n'omupiira n'omupiira gwalemerawo kukaluba gulinga ejji bamukyala wa lukwago gwe Ingrid nawe bamukwata y'omu kwabo abakyala ab'omutawaana ennyo naye kale si ensonga oba oliawo akyabanja obadde ogamba akyabanja sente naye bamukwata kubere kati asaba sente basala omusango negukola kinagusinga nga uga nti balina omuliyirira sente gavumenti ezimuwanga naye ensonga enkulu eriweti agaava mu kiseera ekyeyo mu FDC nga kati beeyawula waliwo ab'ekatonga n'abeeri kati yalule ne Besigye n'ekatonga naye waliwo ebiseera biri bwe bagambiranga nti yali yeefunza Dr. Kiza Besigye kale amawulire gaaliwo okwo mbu yali amwefunziza mbu yali amufunziza ngani afunzani Ingrid mbunga mbu takkiriza abantu kwogera naye takola atya naye bayagwerawa awabimme yagamba gwe mbwenu hati yakanizagamba waayi ewanyi waawo naye ndowooza naye nga ye yeegomba famire ezo kuba nkimanya aleka si mukyala mufumbo oba Ingrid naye ndowooza alina abaana siteera nyo byabufumbo bwe naye ndowooza alina naye ensonga gy'adagala okuyisaawo ku sayidi yeebale Nyamu kulaga mutima kubeera kirabika Nyamu yagasa abantu bano kuba bukyanga Kenzo Rema baawukana gwe wali obalabeyoko nga baze musisinkana Hamza yasenganga n'Kenzo baali Kenya eyo Hamza ngamba Rema with Kenzo Rema ne Kenzo okumitinga tetuyinza kumanya ebiyita ekyo ne Kabaka yeetikka oyagala kakati omutabani w'omugenzi Evelyn Lago yabaddeko awo ku interview emu ng'agamba nti ennyumba bagisenda maama we gye yamulekera bagisenda bagitwala eri mu lutobazi eriwa lwaki bagisenda simanyi oba biriko enkaayana agamba yagenze okuva mu rehab kuva February wa this year abadde mu rehab naye nga si abiragalagala siza mental hospital era ng'agamba yali already alina obuzibu alowooza maami we wabiki mental whatever already yali abirina before oba obulwadde bwa maama n'okufa ng'era ali ku ddagala ndowooza n'atuuka ng'awulira ali oke n'asooka alivaako ndowooza kati maama agenda okuba obubi okufa awo ndowooza awo omutwe ne guddamu ne gukola ki negumuluma negwerippa kakati omwana bagamba kuba yabadde awo ne Mr. Boson Bosa Serunkuma Bosa Serunkuma sambalagadde ntasambalagadde Bosa Bosa Serunkuma bana bazanyanga ne bagundi ne babo oba babweyongedde omutegedde sibamanyize
Tomumanyi oyo omusajja? Simumanyi, tugende ku kirala. Yanti ye yabadde naye bagamba ye naye nasobola tugende ku kirala gw'obireese. Nze ndaba kati serunguuma. Gwe nga oba oyogera ebibyo sikusiriza. Sikusirisizza, ngambye tugende mu maaso. Kimbadde ntegeeza. Mbadde ntabuse. Kakati omwana agamba yagenze ova mu gundi nga ndowooza paati emu bagisenze. Kirabika waliwo baba kibba ttaka awo makkati awo. Bambi. Bagamba omulalu tujja gamba na mulalu. Half of the land ebintu ebimu babisenze n'akasigaddewo kati ng'era oyo mukulu boss agamba inaali yasobola okulwana wamu nabo abeegatteko kuba bambi Evelyn yakola nnyo okulaba ng'omwana we asobola n'okubaako wamulekedde w'abeera. Kati essaawa eno bantu muli babi kati bw'olwokuba olaba oli mugenzi gwe oleeta olusiddiiku. Abadde abeera yekka mu nnyumba. Kirabika yali agibeeramu kale maama we kati omutwala eri ndowooza ennyumba n'esigalawo. Kale ye nalina asobola okukwatirako omwana pozeyani Fred amuyambeko. Kakati nga Fred naye bwe yavudde mu ddwaliro nga ye ebizibu bye byabadde bya mutwe ne fiye yavudde mu ddwaliro naye ng'ebibye bya drugs yavuddeyo mu rehab nga bagamba simanyi yali akozesa nnyo ice ne crack oba ababimanyi enjaga ya ice banga ndi yamutawaana nnyo ejjako esangula nga kati yamuwelkaminze kulikayo sweet. Ani yagimuwa kikirwa kya anywa ebiragalalagala ebyo. Yakoba ali depressed. Tukanga yali ayimba bulungi banna. Fie. Anyway, omanyi sometimes basobola okwawukana n'omuntu ate n'okizuula nti ate tosobola okubeerawo nga taliiwo wakati simanyi yali ayiriba nnyo ku lwa fie. Nga asobola mukyawo. Sisoobera. Naye badde nti bali baddayo mu bizinensi ne bakola. Alabika kati yamumanyira baddiŋŋane baaterere njaga terina gye mutwala. Mulaba ennaku zino apepeya n'abantu balala. Nani? Baapepeya n'abaawo. Ate olw'okuba oli ali mu rehab omusajja taakole ki? Kaakati obadde ki? Taakole ki? Kaakati plan D mukuza bwe balekera tamale emirundi yeeyita plan D anti mama we plan D mulekwa then oli plan D mulekwa then plan D namwandu plan D mulekwa ate ono gwe bamulekera ye plan D mukuza mukambwemu yatugambye yakawalabula abantu nga 8 mujja muleeta omutwembo era kasuku mugambeko omwana atamale mugambeko omwana mbuto bimugamba kiki bw'oba osobola bw'oba oyagala okugenda naye yogera naye musabe ennamba ya junior agikuwe obigambe junior ye tobimugamba. Kirabika ndowooza plan D mukuza naye bimutabuseeko kubanga basuka ne bakola nti bamulekera butamala yamugamba mbunkulekedde ani mukulekedde omwana oyo mukulekedde naye plan D mulekwa ng'aleka si mwangu kati already bamumulekera bakwatagana ne kasuku kuba bonna bobamanyi kakati labayo bonna baavaako bamumulekera nga plan D abanga tamali mundi junior kati atone nagamba tamali mundi senior okugitegeera kati kitegeeza kasuku ate kati aba handlinga ki senior junior yavaawo naye era kyemanyi junior ategeera kasuku naye kasuku yagambe temubi mugambe ebyo kati bamugamba agambe ku mwana era jabba wala yagambye ebivumo nkuwa mu peya nkuwa peya nova gwe nalabye gundi akoze ka video akachallenge ani plan D mulekwa kana akachallenge siyimirira awo ngaaliwo bana biwala bimkola kinga bwakola nabwo ati yenna nga tabiramu left right and center nagala bishuga mama gundi didonizera kale nandi kiri wano kakati ex wa gundi wajested Prima Kadash yapostinze on her social media handle ngali kugamba Johnny Black anti Johnny Black yakubya kayimba kapya
nga mugamba John Black needs to work on his looks a bit more. Skin care ne gym needed. Omusoga yasiuka. Omanyize kati izo yomukyala mumanyi. Ate ko kuba kati nga yegumba John Black. Sikulimba. Siraba njawulo nnyo wakati wa Josted. Ati siraba njawulo wakati wa Josted na John Black. Besides John Black. Yali kati ya siuse by the way John amulabye ku live ye. Ekituufu kiri nti kale nze kyenda abaana bawolobodde purema era baalyose. Kale bagamba nti mutasobola kubeera 10 nga mukyamwe nti bwe ntunuulira vidiyo za John Black nti oba oli awo abamwambaza gamba yetaga na styling up n'abeera ne style. Sometimes bamwambaza nnyo engoye ezendaba nga tezifiiti nga kaŋŋambe ennyimba ye naddala ennyimba ye engoye zebamwambaza tezikola kitebe aka t-shirt aganene bwe gatyo kati given his size kati alina okuba nga akola ki engeri gy'abadde abuze nze yandabikidde ng'ayina n'ebimukuba yeetaaga ekituufu okwerongoosa. John Black John Black bimukuba naye era John Black ye bw'atukuba naye lwakuba nti nno kagamba bano abakyala kye mbamanyiiko abantu abamu ku social media bayisaamu nnyo bannaabwe amaaso adde awo simanyi ne primacy anyirira ki tala muli naawe ati ozaala waki anyirira ki ozaala waki kale gwe muyimbi ki gwomanyi wanaanyirira ye muyimbi okay muntu ki andeka ava peace tanyirira ate omulala anyirira kale mu bakyala b'abayimbi oba ba exes bakyala b'abayimbi kati bemmanyi ate gwe tebamanyi bemmanyi okay ayimiridde okay nyimiridde tugende maaso tugende ziwaddeyo stories okay kale tunasinkana ndowooza mu mboozi zaffe eziddako mu maaso awo ku Uganda Tulagi nga bulijjo tukubulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja mu maaso obagambe ebirijja ayiwe for us nobayita baki for us tera